emitwe gy'amawulire. Kadama afiiridde Saudi, Mohamed Segirinya akikoze, omugagga Russell ebyo byeyongedde okutabuka, Grace Khan yeeganye ebimwogerwako, God's Plan ebibye byonoonese, Buddy Black atabukidde Rita Kaggwa ow'emyaka 13 afumise ow'15 galindirire mu bujjuvu. Mbeebaza olw'obutakoowa okuntegeranga amatwi entakera, mwebale nnyo mwebalire ddala yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza mikwano gyange. Mwebale nnyo mwenna abasubscribinga ku channel eno, nammwe abatannaba musobola otandikira wano wennyini ne mulabika ng'ate munange mwegatta ku famire eno kogenda okubeera ng'ate ofunira amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Omuweerezaawo nze Omumbejja Aisha Nassolo era ng'obutakumalira budde enatandikirawo n'amawulire buteerevu agagenze mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda munnange tusobole okubeera ng'ate tumanya ebiri mu nsi era ng'obutakumalira budde butereevu ntandise ate n'omubaka ow'Ekawempe North ffenna gwe tumanyi obulungi ono omukulu Segirinya Mohamed. Ono bannange ebirungi ye tannakowa kubeera ng'ate abikola okuva we yalondebwa. Mu butuufu ye ali mu kukola egyo egyamulondesa okubeera ng'akola, tatudde akola kino akola kiri. Yazimba eddwaliro bw'atyo n'aleeta ambulensi. Kaakati nate munnange wetwogerera omukulu ono ali mu nteekateeka za kulabika ng'ate ayingizaawo emmotoka ezikiza omuliro okuva mu ggwanga erya Netherlands. Ono emmotoka bw'atyo agiyingizaawo essaawa yonna, eyo nno gy'olabirako ddala. So bannange abantu b'e Kawempe North bannange muyogeyoge mwebale kulonda bulungi, wabula nga tetusaba n'ababaka abalala bambi be balondera mu bitundu ebirala. Nammwe musobole okubeera ng'ate bannange mukole ekyo ekyabalondesa, temulyazaamaanya balonzi bammwe, wabula ng'ate bambi omukulu oyo tumutadde ku bbali tudda ku mukulu Lwasa. Ono bana ebibadde bigenda mu maaso ku bulamu bwe ffenna tubimanyi. Waliwo akatambi k'obusego akafuluma nga kalagira ddala nti Lwasa, era olunaku lw'eggulo waliwo akalala akalifulu akafulumidde ddala nkalagira ddala omukulu ono Lwasa yennyini, wabula basinga obungi bagamba nti ono si Lwasa era naye yennyini yabyegaanye nga bwe tukimanyi obulungi, wabula ng'ekyamazima okusinziira ku bujulizi obuliwo bulagira ddala nti ono omukulu Lwasa yennyini, nga n'obujulizi obutandikirwako y'essimu gye yali akutte mu ngalo ng'ali mu kavidiyo ako, ate era essimu y'emu yalabikako ng'era agirina ewantu wamu gye yali alaze ye Masako kubeera ng'ate agaba emmere ne mukyala we Angel, y'essimu y'emu gye yalina. Wabula ng'ebyo byonna bikyali awo. Omukulu ono essaawa yonna bagamba nti bandimusiba olw'akavidiyo kano, kyokunoonyereza kukyagendera ddala mu maaso nti senga kizuula nti omukulu ono ye yeerikodinga akavidiyo kano bw'atyo n'akabunyisa eggwanga, waakulabika nga bamuyingiza ekkomera ewatali kulonzalonza. Wabula munnange katusuubire nti banaakikola kuba munaye ebintu bya Uganda ffenna tubimanyi bulungi. Eby'omukulu Lwasa nno nga nabyo bikyali awo, ate munnange ne mukulu ono God's Plan ex wa Shira Gashumba naye ebibye byayonoonese dda. Waliwo amawulire agali mu nkuubo era nga gatambula, era nga kigambibwa mbu omukulu ono munnange God's Plan yasobya ku muwala oba kiyita okukwatisa amaanyi, okuliisa amaanyi, omuwala yamuliisa amaanyi, era nga munnange wetwogerera ono naye poliisi eri mu kunoonyereza era bagamba nti naye wekizuulibwa nti nga ddala mu butuufu ye yakwata omuwala ono etajja kubeera ng'ate asimattuka okubeera ng'asibwa. Bye bino munnange bigenda mu maaso, wabula nga tumusabire wabanga ddala omuwala yamukwata avunaanibwe nga bwe kyetaagisa, wabula wabanga teyamukwata nga waliwo agezaako okubeera ng'ate amuwaayiriza, katumusabire ate munnange kino akibuuke mu lw'ensonga nti basereebu bangi bawaayiriziddwa mu nsonga nga zino ne basibirwa obwereere, ate era abamu ne bazza emisango gino ne bayitawo buyisisebo, sinakindi ne basibamu n'abalala bo ne basigala nga bayinaayina. So ffe katusabe Katonda wabeewo obwenkanya, waba ye yakikoze avunaanibwe, waba si ye yakikoze ate munnange baleme kubeera nga tebamuvunaana ku byataakoze. Wabula ng'ebyo nabyo munnange tubitadde wali ku bbali. Ate waliwo amawulire agabadde gatambula ennaku zino mu nkuubo nti Grace Khan ali lubuto, Grace Khan biki wabula ono Grace Khan yavuddeyo ate wali ku interview gye babadde bamukolako, bw'atyo n'abikiliyalingawo bino byonna n'agamba bannaye nze siri lubuto, wende bandufunye
mumanye bannange mujja kumanya neyanziza nnyo mwenna abalunjagaliza naye ekyamazima essaawa ya leero sirulina bayimbi nnyo bangi bebazze nga basibako embuto gundi ali lubuto gundi ali mbuto wabula ye avuddeyo n'abeera ng'ate alwegana waba alulina era munnaye lukula ludda mu maaso tujja kululaba waba talulina era nakyo tujja kukimanya so bannange ebintu by'embuto bino tebabikaayaniramu omuntu walima nti tali lubuto gw'omuwamu buwikadde myezi gyo nga 5 ojja kuba ate munnange olaba oba gwe wali omutuufu oba ye yali omutuufu so munnange byebyo ebya Grace Kane wabula ng'ate ye Bad Black ffenna bwe tumanyi obulungi ono Masolo Queen ye mambi olutalo lwe n'omukyalo ono ayitibwa Rita Kaggwa bannange lukyalandira ddala lufuukidde ddala namulanda nga mabeere gambwa olutalo lwabwe teruggwa buli kaseera babeera mu wo waludiwo bakati bali mu waludiwo yakomeka tetumanyi wabula ng'ate munnange byabwe nabyo gye binaggwera teryamanyi kakati nno omukyalo ono ye yavuddeyo ate bannaye n'alaga ennyumba n'agamba ye ennyumba yange biki ono Bad Black yavuddeyo wali ku page ye n'abeera ng'ate amukalakata bubi nnyo nga mugamba nti Rita Kaggwa talina ssente zisobola kubeera nga azimba ennyumba eyo ye bwatyo we yayogedde bingi nnyo bye yayogedde wabula nga bebagamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya abamu ku mmwe muyinza okuba nga mwalabye omukyalo ono Bad Black bwatyo ng'awalabanya omukyalo ono bano nno beesobola kubanga ne Rita Kaggwa naye nga yamukutteko obulungi naye bwatyo bejjawo obubi nnyo wabula teyakomye ku Rita Kaggwa yekka era wali ku interview gye yabadde mu Bad Black bwatyo bamubuuziza ne ku nsonga za Lwasa yayogedde bingi n'agamba nti abannaye okugenda n'omukulu Lwasa ngenda n'omukulu Bebe Cool n'ebyo kambikomyawo wabulanga ate bo munnange abantu b'e Nakawuka baguddemu ekyekango era nga kino kivudde ku mwana omuwala w'emyaka 13 okukakkana ku mulenzi w'emyaka 15 bw'atyo n'amufumita ekiso kino nno munnange olumaze omuwala ono kikola bw'atyo n'adduka ku poliisi ne yeeroopa era ng'okusinziira ku baabaddewo kigambibwa mbu abalenzi bano babadde 14 era mbu be bazze nga bakyokoza omuwala ono ne bamuggulako olutalo ne bamuvuma era we batyo n'omukuba ne bamukuba kati n'omuwala mu kubeera ng'eyeetaasa bw'atyo kwe kukwata akamba kamubadde ku bbali bw'atyo n'akafumita omuvubuka ono era bw'atyo munnange omuvubuka agenza okutuusibwa mu ddwaliro nga mukalu wajjo ng'omuvubuka yafudde dda kale nno munnange kitalo nnyo kitalo ddala wabula abazadde mwongere okubeera nga mukuuma abaana bammwe ssaako n'okubeera nga mubabuulirira beewale ebikolwa nga bino bannange mu lockdown eno abazadde mukuumire ddala abaana bammwe ago nga tugatadde ku bbali wabula ate n'amawulire amalala gasembayo bambi gannaku ag'okubeera nga Kadaama afiiridde mu ggwanga erya Saudi Arabia bannange kitalo nnyo kitalo ddala ekigambibwa nti omukyalo ono yafudde butwa era olwafudde bakama be bo bamusitudde omulambo bwe batyo ne bagukuba ku ofiisi bo bwe batyo ne beeyongerayo era ng'omukyalo ono we twogerera banoonya famire ye eye Uganda basobole okubeera nga bambi bafuna engeri gye basobola okubeera nga bakola ki bakomyawo omulambo ewaka basobole okubeera nga ate bambi omukyalo ono bamuziika omwoyo gwe guwummule mirembe ekyamusizza tetukimanyi kubeera omuntu waba bamuwadde butwa either yaba bwewadde oba baba babumuwadde tetusobola kwogera bye tutamanyi kugamba nti babbosi be bamuwadde obutwa kubeera bakadaama bangi besse kati oba naye baamusse oba baabumuwadde ekyamazima siyinza kubaako kyenkugamba kuba tetunnamanya oba babbosi be bamuwadde obutwa oba ye yabwewadde oba yabunywedde atya wabula nga agaliwo go gagambibwa nti omukyala yafudde butwa era olwafudde bakama be ne beesitula omulambo we batyo ne bagukuba ku ofiisi era ng'essaawa eno banoonya famire y'omukyalo ono so wenna alaba omukyalo oyo mu kavidiyo ako kenkuteereddeko ebambisa ogenda maaso n'okubeera ng'ate bambi otegeeza ku bantu be nti omukyalo oyo yafudde era bwe batyo basobole okubeera ng'ate bafuna engeri gye bakwasaganyamu n'abantu abalala basobole okubeera nga omukyalo ono bambi omulambo gwe baguzze ewaka basobole okubeera nga bamuziika wabula nga bakadaama haso nnyingi nnyo gye tuyitamu wabula tugende maaso n'okubeera nga twesabira
tugende maaso n'okubeera nga twesabira ate era nga twegendereza. Ekyamazima ebizibu ebimu ffe tubyereetera, ebirala tubigwamu bugwe n'ogwa mu bantu nga bo ba mitima mibi naturally. Yadde naffe abamu tuba n'emize gyaffe emibi gye tuva nagyo eyo e Uganda, n'ate olumu ffe tujja nga tetulina buzibu n'ate munaye abantu be tuguddemu nga be bayina obuzibu. So bambi Kadaama yenna gy'oli weegendereze. Abantu b'olimu bwe baba bazibu nnyo fukamira osabe ate gwe beera mwangu gye bali oba onfuna. Gwe tosalawo kubeera nga oli naawe wa muliro, ba muliro naawe oyagala okuleeta omuliro guzikiza omuliro. Tekisoboka ekyo. Amazzi ge gazikiza omuliro, omuliro teguzikisangako muliro. Olaba nga bazibu nnyo gy'oli, fukamira osabe. We bigaana tambula obaviire, torisikinga bulamu bwo. We baba nga tebalina buzibu ate gwe tofuuka kizibu. Gamba bugambi alhamdulillah, Katonda weebale, nagwa mu bantu abalungi ate nawe weeyise bulungi, tofuuka kizibu. So bambi Bakadaama bangi bafudde mu nfa eno, bangi babatuze, abamu beetuze, abalala babafumise biso, abalala bakoze ebintu eby'enjawulo. Tetuyinza kukakasa nti ono kino kye kyamusizza oba kino. Yadde propaganda oluusi ziba zitambula nti bamusanze akola kino. Teri n'omu aba yabaddeyo ge mazima, wabula ng'ekyamazima twesabire, tube n'empisa ennungi, tube bakkakkamu. Ekyamazima tube bakkakkamu. Emyaka 2 si mingi, ogimalako bw'otyo munange nodda ewammwe n'okola ebirala, naye ng'okyali mu mikono gyabwe. Weeyise bulungi, bakwate bulungi, abaana baabwe bakwate bulungi. Tobeera kizibu, like tofuuka kizibu. Totandika kukola mize mibi egy'obwenzi, egy'okwemakumakula. Bambi obanga ojja egireke eyeewaka, kubanga bano abantu tebazannyirwako, tebaseka. Bw'omukolera ekibi abajja kukulako, ate munaye jjukira nti eno ensi ggwe si yiyo. Oba nfuna muganda wange ampuliriza, jjukira nti eno ensi ggwe si yiyo. Naye omunagenda ku poliisi ye bajja mufevaringa lwansonga eno ensi yiye. So bannange tubeere beegendereza nnyo, tubeere bakkakkamu, tubikwate empola. We baba batumbuse nnyo gwe kakkana, tujja kumalako, tujja kwambala engule, kuba ekyamazima ekituleeta eno kunoonya ssente. Singa twali bulungi ewaka, singa munaye teryayoya kujja ku mawanga, wabula ssente ze zituleeta. So bannange tugezeko okubeera nga tweyisa bulungi. Egamawire gensobodde okubeera nga ate munange nkutuusako olunaku olwaleero. Yeeyo vidiyo girabe, oba omanyi omukyalo oyo bambi tegeezako ku bantu beewaabwe. Abankumira atakumira mpeera, musule bulungi, mweraba. Kansabe Allah w'ekitiibwa ampa obuvumu, obugumu n'amaanyi nkole vidiyo eno. Naye nja kusaba gwe wenna Musili Bakadaama, bw'obanga oli muzadde, bw'oba tonnazaala ng'osuubira ogendako muleeba, bw'oba wakeera enkya nga wakola omulimu gw'Obwakadaama, nkwegayidde sheyalinga vidiyo eno. Saba Allah w'ekitiibwa aŋŋumye nkole vidiyo eno, kuba kyempulira ku mutima kinnuma nga looya wa Bakadaama, Mama Fahima, omukyalo oyo gwe mulaba mu green screen. Nzikakkanye wano wansi musobola omulaba. Yafudde butwa, kyaliyorayizingiddwa nga yafudde obutwa. Oluvannyuma lw'okufa bakama be baamukutte ne bamutwala ku ofiisi ne basuulawo omulambo. Abadde tannaba kuweza myezi 2 eno nga yakajja. Bwe nzira wano ne neeyogeza abantu abamulowooza nnimba. Kati mu mutima mulungi sheyalinga vidiyo eno, giteeke ku Facebook page yo, giteeke ku status yo, tunoonye famire y'omukyalo ono. Banne be bali mu munoonyeza famire essaawa zino be yasisinkana ku training center e Katalemwa ne bajja bonna bambi. Naye famire y'omukyalo ntetegeereke kati tumanyi weeri, naye nga tusaba famire etegeere nti omwana waabwe yafudde, takyali mulamu. Balumbe kampani eyaleeta omukyalo ono, bakwatagane ne ofiisi eyeeno, omwana addeeka, bamuzeeka. Kale tunula Kadaama, wakeera enkya noveeka nosiibula obwana bwo n'obugema ngenze kukola.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Nera bwotafa bulwadde tetuganya accident zibeerawo naye obulamu bwe bugenda olwa ssente. Naye nga mbeegayiridde abalungi ndi ku maviivi nfukamidde nga looya w'Abakadaama tutambuze vidiyo eno tunoonye famire y'omukyalo ono. Omukyalo ono ateeberezebwa okuba nga famire ye eri Mbaale nga w'Embaale bw'oba nga omumanyi bambi tubeegayiridde munoonye omwana wammwe olwedde mufu yavudde mu bulamu bw'ensi. Naye nga Bakadaama twesabire ffenna we tuli twesabire. Bw'ova ku musaala sabira banno gwali obulungi toddamu kwogera kuba obulamu bw'omuntu busobola ogenda ssaawa yonna.